Walusimbi ne mwannyina Nakindi basoma bombi okutuuka olunaku lwe baatikkirwa. Walusimbi yasoma engineering ate mwannyina Nakindi ye yasoma lulimi Luganda. Bwe bamala okutikkirwa, Walusimbi yafunirawo omulimu mu kitongole ekyali kizimba enguudo era n'akasente n'atandika okufuna akawera. Nakindi yanoonya omulimu wabula gwamubula. Akaseera akaddako Walusimbi yatandika okugula ebintu eby'ebbeeyi ng'amasimu. Yagulayo n'akamotoka okusobola okumwanguyizaako eby'entambula. Nakindi yatandika okufuna obujja eri muganda we era mwattu n'ebyokumubuuza n'abivaako. Yatuuka n'ekiseera nga takyayogera naye era ng'ebiseera ebisinga nga n'okumuvuma amuvuma. Olunaku lumu Nakindi yaggulawo page ku Facebook ne TikTok n'atandika okukola obutambi ng'asomesa abantu olulimi Oluganda. Ekyo yakikolera wiiki zaalinga 2 ne wabaawo omuntu eyajja mu kabokisi ke n'amugamba nti njagala kuwa mulimu wabula saagala byakunzisinkana. Ngenda kusindikiranga amabaluwa nga gali mu Luzungu gw'ogavvuunulenga mu lulimi Oluganda nga bwe nkusasula n'ogansindikira. Buli bbaluwa gy'onavvuunulanga nja kuwa $50. Nakindi yakkiriza era mu kaseera mpawe kaaga naye yali atandise okugula ebintu eby'ebbeeyi anti ng'obulamu butandise okukyuka. Olunaku lumu Nakindi yeerabira kyajja ye ewa mukwano gwe Debola. Bw'atyo yagenda mu kisenge kya mwannyina Walusimbi afuneyo kyajja anaagizaayo ng'amaze okukyajinga essimu ye. Bwe yali yeefulukuta ng'anoonya kyajja n'agwa ku mabaluwa ge gennyini bulijjo gavvuunula ng'agazza mu Luganda. Awo nno wakitegeerera nti bulijjo mwannyina ye yali amusindikira amabaluwa mu Luzungu nga ye agavvuunula era nga bulijjo mwannyina yamusindikira ne ssente. Nakindi yeewuunya, yalinda mwannyina akomewo. Bwe yakomawo n'amubuuza nti bulijjo gw'ompa ssente ko Walusimbi nti ye bwe walekerawo okumbuuza nakimanya wafuna obujja. Ne neewuunya nti bw'oba wali oyagala buyambi bwange lwaki wali toŋŋamba ne nkuyamba. Nakindi yakaaba n'agamba mwannyina nti nsonyiwa baaba sikyaddamu. Tozannyisanga nno bambi omukwano gwa mwannyoko. Bambi abeera eyo ng'agamba nti naye mwannyinaze oyo ne bwe walibaawo omuntu n'amusonga mu busonzi kagalo nja kukalya. Munnange enkeera waliwo TV mu ggwanga wano eyayita Nakindi n'emuwa omulimu era asoma amawulire n'olwaleero ag'Oluganda ku ssaawa emu. Emboozi eno ggwe ogiyizeemu ki? Ewagiddwa Mwami Bbanda Kabaalu.